Omusajja agolaba mu katambi awo ye taata wa Elishama Sessaaz, omuvubuka oli eyali asomera ku Seeta High School eyeetugira ku ssomero. Ku bigambibwa nti taata we yamumma ssente za pocket money millions 2. Kakati oyo gwolaba taata wa Sessaaz naye taata we omuto aba amuyita uncle. Kakati taata ono avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna ebyogerwa nti omwana ekyamutisa oba ekyamuleetera okwetta nti zaali ssente byonna byonna bya bulimba era tubigaanye. Ffe omwana waffe twali twamukolerera dda, buli kimu yali akirina, kubanga ne Sessaaz mwennyini yalina savings we awera ddala million 2.7 okudda waggulu, era nga ssente ezo ezize ng'omuntu for personal use. Omusajja ono agamba bagenda kukola buli kisoboka okulaba nti omwana waabwe afuna obwenkanya, era nga kye bagenda okusookerako okukola kwe kutandikira ku ssomero, era ne bebaza mwenna abantu abalimiramu wamu nabo ne musobola okuba nti ate muwerekera omwana waabwe ne mumuziika. Naye bo bagamba nti balina okufuna obwenkanya ku kufa kwa Sessaaz, kuba Sessaaz enfa ye eriko ebibuuzo bingi. Sessaaz enfa ye eriko ebibuuzo bingi, era basambaze buli mawulire agayitingana nti Sessaaz we yali afa yawandiika ebbaluwa nti kino kiri agambye byonna byonna ebyo bya bulimba. Njagala nsooke nkutuuseko taata ono olabe obulumi bw'alina ku nfa y'omwana we. Wabbo bagamba omwana waabwe baali bamuwa buli kimu, ssente yaliwo, buli kimu kyaliwo. Vidiyo nkusaba ogimpere like, bw'olayikinga vidiyo kiyimbako okuba nti etambula ku speed ya ggulu, buli muntu asobola okuba nti ataafuna information bw'eti. Taata wa Sessaaz w'oyo. Ndi kojja era omuzadde owa Elishama Sessaaz. Elishama agambibwa nti yakola kimujajinga, naffe tetusobola mujajinga olw'ensonga tukyatankana n'ebigambo byonna ebyogerwa ku mikutu, era ntwala n'omukisa guno okwebaza bonna abaatuwerekerako, abaatulinyira mu musaayi, nammwe aboogera bye mwogera nga tukimanyi, tutwala omukisa guno okubagamba nti tubasonyiwa, kubanga nammwe temumanya ate mwagala okumanya. Kati mbamanyisa obulamu bwa Elishama Sessaaz. Elishama tabadde na buzibu bwonna bawaka. Elishama tabadde na bwetaavu bwa ssente ng'abamu bwe bagamba. Elishama tawandiikangako handwriting ezo ze mulaba ne ze mulabamu nga mumanya content. Tuzze okusaabululawo obulimba obwo n'okugamba Elishama yeekola ekyo tewaali nsonga. Elishama mu ttaamu eno yennyini ng'egenda kutandika, essomero lya Seeta High teekayo tuwa eyali emugenda e Mombasa. Elishama yagenda n'agenda ne sisita we nga musanyu ng'ebifaananyi n'abirabako. Elishama handwriting eyo gye mulaba ku social media ye ko abadde teyakubira na ku ddaddi we wadde akasimu, abadde talina bitaavu. Elishama abadde ayina saving box ey'essente ze ezisukka mu miliyoni 2.7 okudda waggulu. Kuba abadde mwana mwayagala okuba nti yeetuusa buli kye yeetuusaako nga naye alina contribution gy'ataddeko. Ssente ezo ndowooza zaali zaggula game station gye yali ayagala. Naye Elishama ffenna kyatukuba encukwe.
So ebibuuzo bingi bikyagenda maaso n'okuba nti ate biraisinga buli lunaku famire yo egaanye okuzikiza oba egaanye okuba nti ate ekita kye basinga okwagala bo ng'aba famire baagala omwana waabwe bamanye omwana waabwe yafa atya, kubanga okuba nti information yavaayo nti omwana waabwe yetta olw'okuba nti taata we yamumma millions 2 eza pocket money, bo kye bawakanya bagamba nti omwana waabwe tabasindikira nkuyadde ne message, tabasindikira nkuyadde ne voice note, buli kimu omwana kye yali ayagala baali bakimuwa. N'olunaku omwana lwe yali yetta baali baakava Zanzibar for vacation ye ne sister we. So tebalaba nsonga lwaki omwana waabwe yandyesse nga n'omwana yennyini alina personal account. Personal account eyo ng'alinayo ssente eziwera ddala millions kumpi 273. So lwaki omwana aba yeetalwa millions 2 ng'ate naye ng'omuntu alina akawunti ye? Omwana buli kyabadde ayagala abadde bakimutuusaako nga famire. So bo baagala bwenkanya era nga bagenze maaso n'okuba nti ate bakyaraisinga eddoboozi eryo okunoonyereza n'okumanya omwana waabwe yafa ati. Okusinziira ku mawulire gano abantu ab'enjawulo bawadde endowooza yaabwe. Abantu abasinga we navaayo ne mbatuusaako gano amawulire, abantu abasinga bagamba nti kamera essomero libatyanga mu ddoomu y'abaana gye bagamba nti omwana oyo yeetugira eyo nga teri kamera. Essomero ery'amaanyi nga Seeta libeera litya ku ssomero nga tewali kamera ku ssomero? Mu bisulo by'abaana birina obbaamu kamera. Kakati kiba kitya nga kiriwo ekito nga tewali kamera mu ebyo ebifo? So ebibuuzo byo bikyali bingi ku nfa y'omwana ono naye ansa zo ntono. Wabula aba famire bagamba nti mu buli mbeera yonna, mu buli ngeri balina ofuna obwenkanya bw'omwana waabwe. Balina ofuna obwenkanya bw'omwana waabwe era balina okumanya kiki ekyaviirako Ssessaazi okufa. Mwabampuliriza mwenna njagala tukkirize nti abaana bafiira mu masomero bangi. Keesezi z'abaana abafiira mu masomero zo nnyingi mpitirivu tobala. Kumpi buli mwezi wabeerayo omwana afiira mu ssomero. Buli mwezi wabeerayo omwana afiira mu ssomero, naye enfa yaabwe tetegeerekeka era tenoonyerezebwako era tegguka. Bakira ku makya ne bagamba nti omwana gundi yafiiridde ku ssomero, yafiiridde mu ttooyi ne kikoma awo. Okunoonyereza tekuggwaayo oba tekuggwa ku nfa y'abantu bano eno. Okitegeera? So buli kintu kyonna kyonna ekinaaba kikwata ku Ssessaazi, famire kyeyagala ne kyenoonya ne kyezudde, tujja genda mu maaso. Nze nja kuba mbatuusaako buli kimu naye nga yo famire ekalambidde. So abazadde musabire nnyo abaana bammwe. Ate n'essomero, omuzadde bw'akeera ku makya n'aleeta omwana ku ssomero, kimanye nti aba afuuse mwana wo. Gwe essomero liba limwinaako omwana oyo ovunaanyizibwa. Kuba omuzadde aba taliiyo, akutte ssente azikuwadde, akutte obulamu bw'omwana we abulesse mu mikono gya ssomero. Kitegeeza buli ekituuka ku mwana oyo aba alina kunenya ssomero. Kirenga bw'onaakeera ku makya n'okwata emmotoka n'ogitwala mu paakingi. Emmotoka bw'ogitwala mu paakingi n'ekeera ku makya n'ebbibwa ng'ogirese mu paakingi osasudde bakwadde risiiti. Aba paakingi balina osasula emmotoka eyo. Balina okuleeta engeri gye baagibbyemu, buli kimu bwe kibalema ne bagisasula. So kati muŋŋamba mutya nti essomero temusobola kuleeta bujulizi na ngeri mwana ono gye yafaamu ng'ali ku ssomero. So ebibuuzo bingi, essomero lyo nga lyo terinaba kuvaayo officially kuwa statement ntuufu. Amawulire gonna ge tubawa ne ge tukuba gasatulatinga from anonymous source, naye nga byebyo biri ku eyo side. So buli kimu ffe tujja tukibatuusaako wano naye nga mwebale kuba nti ate mutugoberera. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa.